frustrations nga ziyitiridde. Ekisooka eno embeera eyabaddewo ey'okubagana ebikonde yabadde pre-planned naye nga teriimu bazannyi. First of all, olaba waliwo amawanga ga West Africa galina ekintu kye gakola. Libya kibakozeeko ne banyiiga. Bwe muba munaasambira omupiira e Namboole bakubuukingira woteeri ng'eri ggulu. Kati ennyonyi nejja ne basuula eggulu kati basooka bakukugulukusa mu bbaasi okukujja eggulu okubagera okutuusa e Namboole. Boyi ng'okooye ng'oli frustrated ng'oli munyiivu oli depressed kati bagera okutuusa wali ng'oli ne bakusonga mu busonzi lugalo omukube engumi ne bakuwa red card. So baba bakutegese dda psychologically kati wali eri ebira just final moment. Ebyo nabyo n'olaba ababaka okuteekawo jamu around the parliament. Ombaka wa parliament first of all chiku frustrating. Jamu mungi nnyo security nene nnyo on top of that emoloko inoji parking ebali otambuze bigere. Ogenda okutuuka wali bakubuza ebibuzo bingi kati awo wonna bakujjuza. In that tugenda okutuuka okuyisa etteeka ng'etteeka siri eriri ku headline nga the results of your frustrations ziri ku headline. Abula naye omwezi gwa katandikira kuzo mwezi ziri musanvu njaga okujjukiza ku Airtel internet eduka buweewo ogyetaaga makaago abaana bagenda komawo mu luwumula. Our candidates senior bakomyewo ndowooza anapisa ne bagenda komawo amunaye temugaba abaana emirembe egyo egy'okugaba abaana jeeka omwana mwetereka eriiso. Anyway, there are some of our relatives like the judges. You know your relatives better. Omwana nga tonnamuwaayo mukube mu ttooki naye muteke wakatekawo internet befuule bizaawo kuba tetulina kyakkola. Just monitor ki kye balaba. Internet network enamba eyitawaawo okubako Airtel ne bajja ne baginstalling ewaka gy'okolera gy'owangaalira institution ezanjawulo tugirina. So kubako enamba bagikusanze wonna wobeera oli ye Airtel internet. Hola. Yes, tukubuzaako omukwana aliyeyo. Welcome to Dr. Kwefu channel. Wano tusomesa tweyigiriza tusekamu tunyumyamu ne tuwangana ekitiibwa n'ebirala. Ebitasuka we don't, but I think people here bagezezaako. Bagezezaako, we appreciate you. We appreciate you. Ekinyonyi tekikikola. Tunulayo. Nelyokola obuzibu. Waliwo omugenyi yakyali ewaffe twalina omuti gwa kedo mu luggya. Kedo yakuba omugenyi. Oh my God. Ate ng'omugenyi yali wakitiibwa kakati ng'abaana obeera toni between okuseka. Omwana ayinza obutaseka. N'ogamba bajja ate nno togamba ntogenda seka kubanga omulumirirwako. Ogamba mama ajja kukuba akutte buti. Ati ekinyonyi essaawa naye mulaba tudduse kiri waggulu wano kyo kiri mu zowere ziri mu powa eno wansi kirabayo nga septic tank kati buli ali wansi eno kyebuza bakola ki wansi mu septic nenda maaso netidde naye nga kale naye nga tubagaliza obulamu obulungi tubagaliza birungi beerere tuli mu last season z'omwaka 2024 abaana b'ekibiina ky'omusanvu olunaku olweggulo abatandise ebigezo byabwe ebyakamalirizo and olunaku olwayo bagenda kuba bamaliriza. Saa zino bali mu kibuuzo kya science basayansinga mwe muli mpozi adolescent adolo ali mu science kuba atandika P5 bali subject buli muntu yasoma science tusabira byonna twabyerabira monocotyledonance dicotyledonance twagyerabira bakyesobola kwirabira ya adolo. Tukola kasukali and we are speaking about the innocence abaana gye babeera nayo nti omuzadde omwana bw'akula nti nze being nti I lost my innocence. I can even put on like short clothes and it is okay. I don't feel like any type of or something. Abantu abafumbo obeera mu nnyumba bba wali weetala oli bwerera and all that. Abaana abato bwe twandirowoozeza ate ye teyandibadde n'asonyi.
yabeera premier enyumiza nti muwala wakatete kayinza omukoma wano nga takyakambala ng'ateekamu legingi omwana omuto nenzijukira I think in senior 2 I think my mother was trying to watch me my growth and all that naye yefuula gamba nti ayagala kuyigiriza kunaaba kumba ayagala kulaba oba olyawo nga kubira oluggi lw'ekigo weekwata wenna mbobo nagala banno naga weekwekaki yimirira bulungi tadde twogera bazadde to watch their kids nga bakula mulekerawo gamba nti omwana muwa privacy ye mu nnyumba yani watch your kids a lot is going on kati nga yimirira bulungi emikono giti naye ng'owulira ensonyi because you're innocent naye nze essaawa zino oyinza n'okunzi maama wakati asobola okujja nakunaza nokola ki wantuzaala nagamba nakutwala mu bathroom nakunyiga nakola kyandiyokere waliwo essaawa ng'omuwala okulaba ebbeere lye lutalo naye kasamala okuzaala muba mu taxi cui mulumbe cui nga tewakyaliwo taabu twali twogera nti innocence eno ekubeera kati bwolaba abaana bano abambala ku prom omwana nayambala lugoye nga siriiti ekoma eno you can't tell me that child is still innocent aba takyali aba yaluzinga innocence ye so kinzijirayo ku kyembadde wali ngamba nti omwana omuto alina byateekeddwa okolanga mwana muto and then omuntu omukulu byateekeddwa okolanga muntu mukulu era bw'olaba omuntu ng'afubutuka sipiidi y'amaanyi nnyo bagamba emyaka mito naye byakola bya kintu kikulu it is just obvious they lost their innocence anyway tubana binnyo babigenda mu maaso so tubayozayeza bakandidates baffe bali awo kati wetwalinga mu P5 nga private parts nowulinanga muswala now kati ng'olwo babakubira the woman private party balenzi buli omu kati jjukira physically tomanyi bifaanana bitya tomanyi gye biddira n'abawala buli batandika okukuba we bati reproductive system y'omulenzi that class is so challenging eri abasomesa bagisomesa so science ng'osomesa bonna bakutabula obatwala mu bintu bipya basiniikiriza bwe mwetula so kakati bambi bali awo but all the best to all the candidates 2024 enkya briefing y'aba senior 6 batandike ku Monday nabo basically omwaka gugenderera ne universities zinatera okutandika ebigezo byazo November ono ezibimalako semester eno so challenges z'ebigezo tezikyuka nakugamba ebintu bya Uganda tebikyuka challenges zisigala ziri ku makuba amabi leeti temubulamu bazaalira mu bibuuzo waliwo omwana yazaalidde mu bibuuzo temubulamu waliwo omuwala gwe nakwatiddwako ennaku last year yatuula ebigezo bya P7 ekigezo kye kya SST ne bakyerabira okipaakinga mu bigezo era tebyadda mukazi watu yazzeemu n'atuula buto so the challenges balina abatalaba abalina obulemu ku mubiri nabo babeera n'ebizibu byabwe so basically the challenges balina but tubasabira babimalirize omanyi education is nothing ng'ogirina education is nothing era omuntu yenna akulya John adenda bakabushenga y'omu kuba applying okufuna okubeera aba executive director ba KCCA omu kuba applying ne gayiwe NSSF bya Richard Byarugaba bwe mbaseera bida is stand to be corrected naye kabushenga amushuwa nejo yataddeyo n'agamba teyabadde shortlisted kubanga tayina masters tayina masters and everyone was like walina obudde bungi ng'okyalina institution wiki walizeeyo n'osoma but I found it a bit awkward nti with his experience and what have you okay masters now kati kyekyo kiri kyeyagala it is you're going to what had a press conference here big I met Anna me and Anna our friendship is you're not going to find us out but Natalia but she's more of a big sister to me ye muntu ajja okwogera ekintu buli wakusanga bako something kyagamba and she always appreciates my growth. She's like I'm so proud of you kati ngangamba njagala ofuneyo ka course ka events management biki nangamba experience ogiyina but waliwo bagenda okusabirawo empapula
with your experience now apply. Application means where CV yo ne papula zo togenda kugamba ate munange bwe namala senior 6 ate ne so ate mbimanyi mbikole no nze nategeka bigayi nategeka libya jasmine agatubadde tugamba olupapula lugamba kiyana lubate luyina mugaso kubanga oluyina newe bato oluyina kati ate olupapula yajja kujja ateekeko nga talina ne experience wakati kabushenga n'obwa kabushenga bwe ya managing a new vision eyo ayina mu queries zayo but by the time we are shining gira n'essaawa zino abagirimu I know you so kati osobola okumanya nti singa tebibadde byampapula is somehow a good person when it comes to ebintu bya management. So kati education is nothing ng'ogirina. Exactly. Bw'oba togirina lw'omanya nti no P7 ya mugaso, lw'omanya nti senior 4 ya mugaso, lw'omanya nti degree ya mugaso nga togirina. Era wabeera debate y'abaana basayimo ku YouTube ng'akomerera obutasoma and all that. And then people came on being protective, but if you have a chance to take your child to school, please do. Omwana bwoba ina chance nga bakusobola okuweerera genda biyinza okuba bizibu biri challenging genda naye okutuuka okwewolereza kiba kizibu P7 ndaba kasita bye basoma okufuna bye nnina like obiyina naye bwoba oyina omukisa agenda osomeso bwetyo kadunyo nga tonantwala mugundi waliwo firimu gye nalabye I think buli muntu bwoba oyina abawala mwenna sayizi yo muginoonyi bagiyitadde substance muwala kiisa oli mu ba HAFFY when you're still the flowers of the city buli mwenamba ez'essimu ezinoonyezebwa gwe aliko ku TV gwe oliko ku radio gwe oliko mu kuyimba gwe oliko nonya nyamba onoonye firimu eno bagiyitadde substance nagirabye ekiro and I felt like kugifunira ki screen ekinene ntuuze buli muyimbi buli presenter ali mu myaka gyaffe n'abasajja sogera ku bawala bokka n'abasajja n'abalenzi fenna you need this movie eriko Netflix ino okubanga kweri kata nti zegirabira mu video junior so look for it ogirabe bona omala okugiraba otuule ku buliri bwo obeeko ebintu by'olowooza obulamu bwo ne kaliyayo because this movie is all about kino kye tulimu si kyalubeerera. Okay. Tomorrow it's going to be 5 years nga tuli guno twaweze emyaka emeka nga tuli ku channel eri enkadde n'eno zagiringa esatu tegiringa esatu giringa ebiri but we are driving to 3 years. It looks like yesterday when we had a meeting at Machindi nga tuyogera bukibe tuyinza okutandika but it's now 3 years. Omwana gwe bazaala lwe twafuna meeting eyo ayina emyaka esatu agenda ndabye muwala wa Rema wezize emyaka esatu. So we still here. That means time flies like nothing. Kati ebisigadde njala tudde ojjebo n'omala ogiraba you understand what I'm talking about. Bagitadde substance muganda wange natunulidde firimu eri ne ngamba tuli ku ki ng'obudde buyita ya 224 ng'obudde budduka emisinde naye singa bumala ne bukakinga apu naawe tuli ne Demimo yakulembeddemu abazanyi gadde tulina omulamwa gwe tuwakoze mu kasukaali ogwa it was phrased like actually Simi came up with it bw'ofumbirwa late kuba it is kasukaali is relationship centered oba n'owasa late kyekiddirira mu linki esembayo gundi yatujoyininze ex events naye yayogedde ebintu like it got kind of personal ku bawala abatuula ku pano nga netuuka nga tuseka busesi naye nga muwulira nga musumba era nga buli omu agamba who sent you ebimu biri emotion ebimu birumamu ebimu bikola ki but man time anyway coming back emwanyi kyawedde emwanyi kyali kyaggwa tubadde tulinda just tubadde tulinda
gundi bigambe bino ebyambuka katuzaayo ku Seimuke yagamba we all have electoral college but some are visible some are invisible so EMWAANYI twali tulinze bigambo the day lwe nalaba Museveni nga alumbye n'ayogera ebigambo bingi nnyo ebirimu okutiisatiisa n'ayogera ebigambo bingi nnyo ebirimu wabaagala oba tebaagala the day lwe nalaba speaker that actually nze lwe namanya nti kati kino it's not a matter of obulungi bwa UCDA versus obubi bwa mother ministry speaker lwe yakola statements ezo era bwoba osobola omanyi waliwo kye bayita facial interpretation body interpretation bwoba osobola okuddayo n'olaba akatambi nga speaker parliament Anita Among agamba the Hayes have it nti bawangudde the third reading and era kiyise like osobola owulira tonation ye gyakyogereramu n'olaba the smile osobola okumanya wa gye tubadde tuva nawa gye tubadde tugenda kakati byonna whatever transpired yesterday omuntu aludde ku kyalo kino wabadde obisuubira kivula John agambye soke tulindeko okushootinga soke tulinde Katemba eyabadde agenda tulinde ebigambo biyitewo tugambe lumu movie ewedde mugende mwebake government ebbanga lyonna kasola ba frustrations nga ziyitiridde ekisooka eno embeera eyabaddewo ey'okubagana ebikonde yabadde pre-planned naye nga teriimu bazannyi. First of all olaba waliwo amawanga ga West Africa galina ekintu kye gakola Libya kibakozeeko ne banyiiga bwe muba munaasambira omupiira ennamboole bakubuukingira woteeri ng'eri ggulu kati ennyonyi nejja ne basuula eggulu kati basooka bakukugulukusa mu bbaasi okukujja eggulu bagera okutuusa ennamboole boyi ng'okooye ng'oli frustrated ng'oli munyiivu oli depressed kati bagera okutuusa wali ng'oli ne bakusonga mu busonzi lugalo omukuba engumi ne bakuwa red card so baba bakutegese dda psychologically kati wali eri ebira just final moment ebyo nabyo n'olaba ababaka okuteekawo jamu around the parliament omubaka wa parliament first of all kiku frustrating jamu mungi nnyo security nene nnyo on top of that emoloko ino giparking ebbali otambuze bigere ogenda okutuuka wali bakubuza ebibuzo bingi kati awo wonna bakujjuza in that tugenda okutuuka okuyisa etteeka ng'etteeka si lye liri ku headline nga the results of your frustrations ze ziri ku headline okitegedde so kakati ababaka bonna abadde bawakanya okuyisa okuzza UCDM mother ministry bonna abadde frustrated kati bagenda okutuusa wali zaake ng'olwedde bakufrustrate nze dda wabweru n'ebiringa ebyo n'ebirala byonna ebizze bibakolebwako in the process plus ebigambo ebyayogerwa speaker bye yeeganye n'agamba baleete evidence and what have you but fennanga it is something that I wanted to credit despite the fact that enamba esinga nti bamulabanga Katemba nze I have anger issues nekyobolaba oli omukyala I never want to mention her name and all that ayogera nnyo that I can't even sit in a space with her era so agenda mu debate yonna naye kati ebimu ebintu ebibeera mu parliament eyo nze binzijjako ne ngamba of all the mistakes I could ever do in this country is kuyingira house eyo kubanga wane omaliriza okoze ebyekisimu naye nga tewaba it was intentional omuntu lwakutunuulira maaso ne yeegaana bye yayogedde abantu they intentionally pass stupid laws ebigenda onyigiriza abantu kati maybe nga abamu baliyo lwa Katemba kuyisa abivulu kukola bye baagala naye ddala ng'olumirirwa abantu abakusindika mu house simanyi I don't have that patience me as a person I do not have n'abamu abakola oyo Katemba patience bagirina buli muntu munda muffe tulinamu ebintu bibiri munda muffe buli muntu alinamu empologoma alinamu n'endiga what you feed kyekikula kakati gwe you have management issues anger issues kakati
teziri fed by the circumstances zikwetolodde, maybe okolera mu bantu abakutegeera bamanya nti kayogedde kino katudde wano kakati kikuyambako. Naye kakati omuntu aliyagala okukozesa ensobi ajja kufiidinga eyo empologoma egejje munda muggwe okole ekintu naawe omalirize ogambe buli muntu akitegeera agambe ebyaddala HAFFY bamuyiikiriza. So munda muffe n'ababoola babalwanira mu palamenti naddala ab'opposition ogenda oli nga yali waliwo omubaka yaŋŋamba nti obubbi abantu bava eno nga bali kiriya walla but obeera consumed by the environment. Buli omu alya n'ogamba nze atali mwana wa Katonda. Kakati ne bino ebyokulwana abantu bava eno nga bali seeni netheya embeera gye bakuteekamu zikyegambye frustration ezijja zizimbibwa mpola mpola. Kakati zaake bajja bakuzimba bakufrustratinga nti kintu kitono nnyo bwe kiti bamanyi kyojja okukola because of the background gye bazze bakukola. Kati zaake bw'omutunuya yasituse mu katebe n'agenda ye mulugunye. Omusajja yalwanye n'akazindaala tekaliiko bw'agamba madamu sipiika tamuliiko. Kakati awo wonna wonna aboyiringa kuba zaake yasose n'akyuka n'atunula ng'omusajja atudde mu katebe kedde ng'akyayagala akazindaalo kano kaddeko. Kakati bw'okomawo n'ogamba omusajja ava mu katebe because of ekisindisa Anthony Akolo okuva mu katebe. Basically akatebe is just a trigger. Tuba kuba mu environment eri harmonious nga ababaka opposition tebali frustrated na kubeera boil akatebe azaake addaso okukalekala neyongere n'agenda. Ne waliwo kye bayita okumanyiira. HAFFY bwenzija n'enkujjako singi bibiri kuggwe is nothing. Naye waliwo embeera mu entwalira ebibiri byo nga yakumanyiira. Agamba ate sigenda kumanyiira mama newankubadde. Kakati abawulira bagamba Kwefu no ki ekyalwanya Kwefu ne HAFFY. Kwefu yamuggyako siringi ze bibiri. Aga olabye kati HAFFY siringi bibiri ku sente ze tuulya ze bakola ku TV ze bakola mama siringi bibiri. Naye nga gwe ekyabadde emabegawo oyagala kinyenera batu. Yes, because now you look at the environment, the opposition members or rather the NRM people, they are fighting okubeera nti baba bayisawo etteeka. Meanwhile frustration eri home and away. Eno ababaka ababasindika abalina obbalwanirira abaka abagale rather abantu abagale mmwanyi esigale. Waliwo ne kakupa akagamba nti ogenda biwulira before this week ends nti ababaka balidde ne bayise etteeka ly'emmwanyi. Now oyagala kintu ky'abantu bwe kiyitewo because questions zigenda kuva mu bantu bennyini abakusindika mu parliament b'olwanirira ate era omanyi waliwo akagendo zimbibwa babayita bada ngenze mu ba YouTubers bayita ba state agents nti balidde ate neri gyogenda nabo already they are triggering you. I totally understand. So akakamanyiro kogamba nayo manyi ate nawo manyi. So kakati byonna ebikubaganyisa ab'opposition era buli abdown agamba lwaki balwana muganda wange totuukangako mu mbeera ekumanyiiza. Kiringa gwe bona ogenda ku ssomero ng'osasulira omwana omutwalo gumu naye ng'ofuna emiliyoni tugeze nga 3 naye ng'olinayo omwana gw'oyambeyo essomero lisasula omutwalo gumu. Singa osasula omutwalo gumu emirundi 3 ng'essomero likubira ligamba tetwagulaba ogamba naye omanyi mutwalo guno kangwetwale mu bbanka n'oguteeka ne baddamu ne bakkubira naga sebo mukama waffe oli eyo se mutwalo tetwagulaba ovuge ogenda ku ssomero n'ozikwasa dimansa singa dimansa totunula maaso ge n'agamba ze tompanga ku ssente kati ako kaba kamanyiiro. Kakati bano ekibalwanya kamanyiiro kankuwa ekyokulabirako palamenti eyo bbanga lyonna tejjula. Tulaba ebintu ebinjawulo bateesa nga balimu batono waliwo ne batuuka ne beegayirira banange tulwa tezigenda kuddamu naye kasa kituuka nga order from above byebireeta n'okkaanira obutebe palamenti yabadde ekubyeko ekitatera kulabo nga bwe twali muto gikwatako ti palamenti ekubako ne tutuuka n'okuba nti ababaka b'NRM balina kutuulako mu opposition. Ate era actually the other time parliament wekubyeko ku tteeka ly'ebisasiro and because era ojja kulaba omuntu yandibadde Newton yalirimu mu makati speaker era yennyini n'abakubiriza bw'otajja in her own words. So kakati
Parliament bwetyo ke kamanyiro bano bazaake bakayemba solo bani akabatuusa ku maze ne babatuusa mu mbeera eyo but nga waggulu eri nga bwe gamba nti ebizibu byaffe bw'otunuulira bambi buli muntu omusaasira muri muzaako abantu abamu beesaasira nga bambi ayagala okudda eno atugambe walabyeko maid ewaka nga bwetuwere ku example ng'alina ebitatambula bulungi naye nga mukama we bwatyo bw'aduumira ng'ayagala okwetoloola n'akugambe munnange Kwefu HAFFY wano bwatyo bw'agamba kibeere naye nga talina bw'akigamba yalina okuki owuninga okulaga nti kati mpuliddeko President Museveni agenda kwogera leero eri eggwanga akusawaniza nga 2 but of course agenda kujja kutuyisizaamu abeeko bayisaamu eggaali n'ebiringa ebyo so such things bikya happening nnyo for as long as tukyali wansi w'abantu abatukulemberera mu mbeera mwe tuli so it's not a surprise nti abaka bakubagana it is just a symbol of a disorganized country nti Parliament executive n'ebiringa ebyo bwe tulabayo entalo bwe zityo yesimba eri wansi eno ewaffe kakati tojja kwewuunya lwaki abaana b'amasomero bakubagana n'abasomesa tojja kwewuunya lwaki abaana ewaka we are in a rebellious society because at the epitome of our leadership it is rebellion is ezikola okubaako ekintu wano ekiwulirwa abantu bamala kugenda ku nguudo okubaako ekiyisibwa olw'empaka abantu bamala kuyisibwa mu mbeera ya rebellion so ekyo kigenda kikkirira wansi tse bakiyita batya cycle ejjange eva waggulu mu Parliament nejja paka ku baana waka kati wosaasirira generation eddako olaba bajjajjaffe balemeddwa okujjawo that rebellious batuzimbira ensi ewuliziganya wa Trump tugenda kugendayo naye Obama agambye nti tusobola okuba nga tulina bye tukkiririzaamu naye abangi we basimbye tujja kukkiriziganya nakyo naye ffe tuli mu nsi egamba oba otya ne bwe liba ng'eggwanga lyonna ligambye bwe liti ffe tugamba bwe so kakati bwe yeewuunya how forceful etteeka bwe liyisiddwa I don't think etteeka ly'amaanyi okusinga obululu bwonna obuzze bubeera forcefully tanned n'omu ne bugenda mu kooti nezisalawo ne zigamba kale yadde mwalimu naye si kyekikulu ekiri nnyo so that is us with our democracy but bino mbibabuulira Waluka Gayi n'oluyimba olwo bantu bakoowu yagaa nti omusumba w'ekitagata muganduula oli musanga akaalakaala nalipo bw'onyigiriza ennyo ennyindo esobola obutajja leero musaayi ekintu kyonna bonna abantu abatuuse ku maze ne bakola bye bakoze mu mawanga agasinga tekibeera kya lunaku lumu era ffe abasoma factors for the downfall of different governments factors for rebellions tujja tuzimba factors ziba nga factors zisobola n'okuwera 50 nikolabanga akatini ffe tukateekako ne tugamba nti the arrogance of the leader the leader yavuma gundi wano bali Amini batugamba yagamba Nyerere nti oli kasajja kalungi singa wali mukazi nali kuwasiza kati ezo nayo tugiteeka ku fact of his downfall nti Nyerere ng'omuntu yanyiiga nagane omanyi omusajja ono kansooke muyiseemu eggaali nga nyambako abamuyisaamu eggaali then Jomo Kenyatta n'amugamba oboggola singa wali mbwa walize n'okuuma ewange so obulabanga bu fact obutono but bucontributing so gano gonna matafaali but what I want to commend is our opposition leaders kisobola okubanga kye twabatuma tekyayiseemu but you made a statement guno omulembe gwe tulimu you make a statement nti HAFFY namugaye tokwate kuba eryo n'olwokuba muneeye yabadde n'ekisumuluzo ne buli kimu ye yadde asalawo tale tulina kyamukola naye bwe ffe at least ekyalo tekijja kutunenya the future the history is on our side titwayogera nti emwanyi yonna nga bweyimiridde tesobola kufuuka desike mu ministry etayina byafaayo bya kukola bulungi mu bintu byonna bye tugiwadde ministry gye twalina okukwata ate tugiteeke mu UCDA so bwe tuli awo nendooza naffe abaajubisa ab'emmwanyi nti balinamu kasente baffe twaleeta ebizibu ate munnaye baalikoze batya
Because kati mtu ata promoting a business. You see also campaign yali yamanyi nye yamwanyi terimba. Ochegeera. Twali kikomezaawo ne tutaddamu bugamba nti bade bafuna akasente. Ata tate bagenda jiri matebeeraawo. You know it is oche mbunno. And it's going to start working immediately. Mbadde sinala bateeka likolerawo. Bimu bibeera bwe bibanga birimu interest gamba n'ogwo bitandikirawo. So katulinde president ekira tuyiseemu eggaali, but that is the Uganda we are living in. Parliament, the Parliament of Uganda is a symbol of shame. Kabonero ka kuswaza. Whatever transpires in that house is a symbol of shame. From the leaders of that parliament to abantu bonna abalimu n'ebivaamu, the Parliament of Uganda is a symbol of shame. Thank you. Okay. Kale katugende mu America, Trump yawangudde akalulu. Donald Trump came back just like he never left. Enkomawo gye yakomyewo ng'alinga atagenda. I know. Alinga yabaddeko, still the same person, the same words. Ekisanja kya Biden kyonna kyonna kibadde ng'ekitabaddeeko. Era Trump doza kati ye president owokubiri wafuga ebisanja bibiri nga si byamudiringanwa. Bade baludde okukiraba emyaka egisoba mu 10. Buli muntu abadde ajja ofuga kimu n'oyitamu oba ofuga bibiri konse. What could have transpired this? Because wabanga Trump akalulu ka Joe Biden teyawangula popular vote, teyawangula electoral college. Sawa zinajja ate byombi n'abiwangula. Ate nga Kamala Harris ali mu kibiina kye kimu ne Joe Biden. Kati kye kizibu we kibadde. Ekisooka twagirabanga kaadi Biden okusooka okubeera mu race. Number 1, okuleeta Kamala Harris leeti kyamukosezaamu ekyo kimu. Naye ensonga enkulu emu ku byasinze okumukubya nti yalemeddwa okuseparatinga ye ne mukama we Joe Biden. Kati awo wabadde olutalo. Yalemeddwa okuseparatinga ye afune bya standing akaza person. Because bw'oba ojja mu bukulembeze yagalagaana o maximizingira ku nsobi obukulembeze obuliko ze bukola. Yes. Ku maximizingira okusobola okufuna ki obuwagizi. Kati here you are Kamala Harris. Obukulembeze obuliko obulimu. I thought about that a lot. You're the VP. You are the vice president. Kakati oli wakati awo oyina kuba ali ebweru obukulembeze. Tajukira ate yetali mu bukulembeze. Naye oyina okumukuba. Kakati singa obadde oze nga ali mu bukulembeze sibboyiwo ne gwovuganya naye sibboyiwo wali badde oyina at least oli ekinyonyi ejjinja limu erikuba ebinyonyi bibiri. Okuba bali mu bukulembeze n'okuba ne gwovuganya naye. Naye here you are. Tosobola kuba Biden. Because ye musajja yakulonda n'akufuula vice president. Of course, because obadde osootunye obunafu obadde mu government ya Biden n'ozimbiro. Era ekyo ekibuuzo ekisinza okumulema okuddamu mu bulamu bw'ensi eno. Nga tasobola kugamba bannange president aliko musajja mukadde nnyo. Kuba ekyo Trump kibadde kimukolera. Naawe badde osobola ogikozesa nga kaadi. Bannaye tukooye abasajja abakulu mu bano. Trump musajja mukulu. Batuweemu kofu emisaayi emiki. Owakinana n'emusavu mu nga bakubuuza gwe kennyini agoba emisaayi gwe kennyini wakkiriza muzeeyi okufuuka ki okufuula vice president. Tosobola kugamba bannange ekonome oba okubaani kati muli babiri ke katogo we kasoose okuva era abasinga bagamba ekiratulemeseza omukazi yalemeddwa okutwawulirawo kati nga tulaba bwe tumulonda twongera kulonda Biden nga bo bagatubadde n'emyaka 4 nga tulinga batalina gavumenti. Actually America n'ababawadde obululu babadde balowooza era bakyayina endowooza nti Biden's administration
yali extension ya Obama. Exactly. Era bo mundoza balabanga Obama yabafuzeyo ekisanje ekyokusatu. Kubanga botunulira ebintu engeri gye bibadde bigendamu nga Joe Biden but eyo kadi si bagenda okubeera nga bazanyisa for as long as ebibiina bisigaddewo, because I mean that's what it's supposed to be. Ekibiina kankwe NRM bwe akwa nze nkuze tuka NRM tewangako muntu mulala kola Tanzania. Kola Tanzania. Nti kati nga olaba kama yani president wa Tanzania Samia Suluhu nti basigala bakibiina kyekimu. Naye era nze ndowooza still obukulembeze bubeera ne president najja nga advisinga kino kye muyina okukola bwe ekyo Obama tekibadde advising. Ekibadde kirabikira ddala nti tali mu kuwa magezi abadde ne policies ate kuba omukulu amalamu kubirako nti owaaye kakati tukikole yali musajja mukulu tukikoze tutya. Waliwo olunaku lumu lwe baali baali balina bye baadressinga Biden n'afreezinga kati Obama n'atambula kati omusajja ndowooza emyaka gimulaga ng'oba atuuse mu buliri nga freezinze bwati tamanyi kiddako. Obama n'akomawo bwati kajjukira ye mugezi wako street n'amukoonako ku mukono bwati omusajja n'amugamba obudde bw'okuva wano n'amukwatako diplomatically naye nga osobola okusoma nti omusajja adde afreezinze addemu. Waliwo yatuuka abadde alina ebintu bingi byakola ebikulaga nti eggwanga emyaka enasi yabadde nalyo nga Obama yabafugamu extension. Kakati n'abadde bakuwayo bagamba omusajja bano balaba baatuzannyira ku bwongo ne batuwa omuntu atali fit. Era essaawa zino the biggest question abantu gye bayina, what is the future of the Democrats? Future yaabwe eriki? Kuba babakubye hands down, Senate bagitutte. Yabadde wenalaba bange inayo bagitutte be basingamu kati ababaka bangi. So kati Kamala Harris ekyo kyamukubye. Ekiddako kya ba immigrants naye badde ensonga y'amaanyi. Trump alina ebirala ebizibu bye n'ebiringa ebyo naye muganda wange nze abantu abasinga obwedda bagamba kati abawagira Trump temumanyi nti visa egenda kukaluba, temumanyi nti nno bagenda kujjayo abantu baffe. But of course nange newe naali badde mu America, I wouldn't want a country where everyone mala gayingira ne batandika okututwalako emirimu gyaffe. Nawe wabeera wano ffe tulina ebizibu byaba immigrants. Omuntu omulala wakulya nga oyogera ensonga eyo atali munnansi aba alaba oli musosoze. Naye temumanyi kye tuyitamu kubeera nga tulina actually ours are not even foreigners, they are refugees. By refugees who are taking over everything. Nze tomanyi kibuzi we tulina kalo gaba road yako n'Aberitria Abasudani, Ethiopia, and those people are supposed to be refugees completely. Tewali muntu agana refugee era kuba nawe at some point osofuuka refugee. Naye bannansi basigaze emirimu gyabwe, basigaze rights zaabwe. Kati eyo kadi nene nnyo eri Omumerika. Kati fe abali eno wabbali abagala oyingira mu America okufuna aye nga naffe ekitwagaza okugenda kufuna ku favors zaabwe. Kati munnansi agamba kati favors zitukenderako. Omuntu afubutuka gy'afuuse najjazaalira wano. Mb'oluzaalira wano omwana mbw'afuuse mu America. Agenda kufuna education ey'obwereere, okusoma okujja ojjanjabi obwereere. Definitely rights of America zalina okufuna naye equal abazifuna. Ffe ekituwala nnyo embeera eyo bukulembeze bubi bwe tulina mu mawanga gaffe. Otherwise omuntu ng'ewammwe muli bulungi tolina kikugambisa bali nti bwe baba bagoba ba illegal immigrants gwato kibeereko n'obuzibu. Visa zikaluba gwe bakugambyeko nti omuntu visa gwe zikalubirira ali kabira mayido. Visa gwe zikalubirira yagala ogenda eri okufunayo emirimu, okufunayo obujjanjabi. Akati fedda tubeerewo wano. Akatoko kasiza like I did not thought about it because for some reasons mbadde mpagira Kamala Harris. Ate nga ezimumpakiza si ye byangamba but ensobi za Trump okitegeera engeri gy'awapolisize yes. Kakati omwana n'agamba ku Twitter ku X Trump kawangule babamme visas musigale wano
mukolere eggwanga lyammwe mukyuse obukulembeze mulondo abantu abagenda obbafuga naye mudduka buddusi buli afunamu gapu nayita nadduka eggwanga lina mulisuddewo mulirese mujjana mukuba akalulu so his point is valid yeah. naddala bwe tuba tunasobola okwekulaakulanya wano abakulembeze baffe wano naffe abajja wano babere n'empapula abakulembeze baffe wano we are going to talk about Uganda versus favors ze bafuna akagame mu ggwanga nga America kibalemye okujja wano bagambe omusajja nti mu malwaliro tewali ddagala enguudo mbi ye kasita kulwako nga alina ssente asobola okuyamba omwana okufuna empapula afuuke Omumerika ng'abaana baabwe balinnya era kizibu okusanga abaana baabo ababedde abatubonyabonya nga abaana bali bajjawo obuzibu for holidays nemala ne babuuka ne baddayo so then kati ziri ensonga abasinga nze Kamala Harris nsamuwagira on moral issues the abortion the religious issues the homosexual issues kati ebyo byamunzijjako ebino ebyabwa mukazi oba mukazi that's none of my business kuba I've seen abamukulembeze then ne team emutwala but on moral grounds twayawukana kyokka ate Trump gwenda banga ali awo omulaba nga y'ensonga ze on morals as standing ako then ekye bamuyita nga racist racism njitwalanga omuntu abeerawo nga just ayina waliwo abantu nga olini waba talina kyamuliridde ye tabwagala bwagazi totale ne Trump sinti tayagala bantu atunuulira services n'engeri abantu abo gye babakosaamu nga beeyongedde okweyiwa mu Amerika nga naye ffe wano bwe tutunuulira nti ojja kwesanga nga Abasudaani tetubayinaako buzibu Abeeritrea tetubayinaako buzibu naye otunuulira engeri gye bataatiddwamu Abachina engeri gye bataatiddwamu ne bwe bajja wano bye batukola bwe bayitawanye entobazi zaffe bwe batandika business ezaali badde ezaffe kati bw'oboogerako nga bagamba oli racist nga bw'olabera tribalism mulimu omuntu nga tribalism ng'oli agawogera eggwanga siryagala yo yabeera tribal nga ye just eggwanga talyagala lyo naye omuntu ayogerako n'agana ne banne eggwanga eryo nno nayo litufuga bubi eggwanga eryo lye lyakola bwe liti oyo tabeera tribalistic points out empisa ez'abantu abo nti bannaye abantu abo osegedde so ngenda kusaba abakulembeze nga bwe nalayo bwe muwishinga Donald Trump webale n'ebiringa ebyo tubeeko bye tukoppayo ekirala conceding of Kamara of defeat ekyo kyo kyongera eddalo kikoppe nnyo nti essimu ekwatibwa ya Kamala Harris n'agikubira Donald Trump namuga congratulations era nkwagaliza obukulembeze obulungi essimu ekwatibwa ya Biden n'agikubira Trump lwakwa Trump ye bwe bamuwangula yeeyisa kifirika I was not this was supposed to be my win yeeyisa kifirika but ekintu ekirala kye natunulidde mu kulonda okwo omanyi Elon Musk awagidde Trump even at his lowest mu government y'aba Biden era business ezisigala nga zitambula bulungi nnyo era rumors kiina nti bayinza okuba bayina ekifo kye bayinza omuwa munda omwo naye nga okubugagga bwayina nalabeko ne story nti neyo okugula X eyo kaali kagundi kagenderere byonna biba mu plan anyway politics is planned naye kyenjala okulaga nti ali munda mu government etali yaabwe akyaza naye obulamu bukyagenda butambula maaso tajjangako Obama ku X wadde nga yennyini waayo kuba Obama yeetaze ku X bannaayo guli gwadde mudido bonna abakulembeze balina X accounts teyabajjaako ate buli omu na exercising rights ze ate naye gavumenti naye tebaako bwemu kwatamu buli kimu nekisigala nga kitambula bulungi naye mulimu amawanga nga abagagga awagire naga muganda wange njala so we still have a lot to learn waliwo abatugamba ziri ensi ze mutugerageranyako za myaka 2 nga zirina gundi muganda wange
egyo emirembe gya ebintu birina kukolebwa ku myaka gyayita dda. Essaawa zino omwana w'emyaka 15 asobola poloti singa aba agenze n'apoota n'akima amazzi ku kyalo asobola okuŋŋaanya ssente ze n'agula poloti. Olaba empisa embi ze bakola at the wrong age. Kati n'akulaga nti wa myaka 10 ku myaka 10 ali sexually active. Ate ebirungi nabyasobola bikolera ku myaka egyo. Yeah. So kakati ku myaka 6 gye tumaze mu bwetwaze bwe tuba tukyasobola okubaganira mu Parliament ekisobola kikoppayo tugamba bo bakola batyo obutalwana kyekyenga empisa embi zo tuzikola naye ebirungi tubikola era ne tuwekwasa nga n'Abamerika bakola batyo nene ebintu tusobola bikoppayo obulamu ne busigala nga butambula. So ke kaluka America Trump nga bwe yatuyita da shit hole nations ate ngera nakikkiriza we are shit hole nations. Omanyi Africa is a graveyard. Africa twagifuula graveyard nti eri omuntu azaalibwa wano n'agenda eri ku kibuga n'akola oba alwalirawo n'azimba eyo n'akola eyo oba n'alwala ng'abeera wano alwalira wano n'agenda eri eno ne bazza mulambo. So ebibi bye yatuvuma tubikyuse tubifuule ebirungi tutereze ensi zaffe but obukulembeze bwe obw'emyaka gineena that's something that really hurts. Nze saagala kubeera nnyo wantu w'essiri naye omuntu akuteeka mu mbeera nga you have to choose either to survive or to go. Because mpulirira ddala nga wano wali muntu ofunira emirembe ewammwe. Kati tuli wano tutandise akasana akatyo kaki kino ekiddedde kizze akawo kali fresh naye okubeera ng'olina abaana eri bali ku muzira gwatandise muka mubi bwe tuva wano eno omuntu ajja kukiryako ewaka ligaalabe maama we omuntu agendeko ekigwogwo alabe maama we omuntu agende kusomera alabe omwana we olaba nga literally life is moving. Naye singa tubadde tusobola okufuna ebitandikwako the basic needs would be happy to live in our country. N'abagenda bambi tebalina choice. Kyetubeegombako nti they made a tough decision. Very tough decision naye buli omu yandibadde abeerawo. So katubasabire ku mulembe gwa Trump agenda kutandikira we yakoma agenda kuzimba ebisenge bye. Talaba omuntu awalampa ekisenge kya Mexico. Aligane munisha ekisenge kya mulemu okuwalampa. Jakyongereyo. But it is a call to us. No, it's not a call to us. It's a call to Abatuyina President Museveni. Temulina kyamaanyi kye mugenda kukola. Omanyi nti nno Trump koza aba president wa 47 presidency since omanyi nti nno mu 86 Ronald Reagan ye yaliko yajja 81 paka 89 kisanja kimu. George W. Bush najja mu 89 paka 93. Uncle Bill Clinton n'abakwatamu 93 paka 21 ebisanja bibiri. Actually naye yaweereza obubaka bwe eri Donald Trump. George Bush mutabani woli najja. Awo twatumbalamu emirundi ebiri Clinton. Batuba tumbale ebisanja bibiri. Then George Bush najja Junior. Biri mu paka 29 ebisanja bibiri. Abo bameka. Abo bana. Barack Obama najja 29 paka 2017 ebisanja bibiri. Batano. Donald Trump najja 2017 paka 2020 paka 2021 awameka 6. Joe Biden najja ya 2021 paka 2024 sanja kimu. Trump n'akomawo be bakulembeze bameka 8. be bakulembeze 8 baba kanfuga nga wendi kubanze nazalibwa. That is
Okay, that is Carol Jam 18, but that is between 1986 86 up to date. Up to 2024. Beba kulembeze? Munana. Nga wendi moga. Abakufuze mu lulimi olumerika. Kuba Donald Trump, Reagan ababulirayo bwati. Nali mu kisanja kya Donald Reagan. Nenzalibwa. Kati awo wonna abazze nga wendi nzo omuntu ogwo. Dr. Kwefu nga wendi. Osana kongerako manya gali gonna gundi ge yayina Agamin Field Marshal conqueror of the British Empire. Olanga gafutukayo abatandika nabiri muli mwana ekozi nenkyusiza mu kumanya. On a serious note bali bakyusa kulemeza mu kyusa bwe banzaala nensoka mba baby Gabane mama gundi yazadde omwana sebero linnya erisooka bwe bagira bali babakyusa president okubiri n'enkyusa erinnya nenzira kuge bampadde gano ge bakuwaga batya mama wakuwaga mama wange yampa Michael Jackson kati bwampa Michael Jackson ne bampa bakulu mpaji kati awo ne tujja mba ngenda okutuula P7 bano lwe bakyusa president omulala nenkyusa amanya nenva ku bakulu mpaji Michael Jackson nenzira ku bakulu mpaji Jackson kubanga obuboksi bwa P7 bwali amanya gonna tegajjako nendijjako nesigazaaga netweyongerayo maaso baba bakyusa president erinza omuntu y'omu nenkyusa erinnya nenkomyawo Michael olwo ngenda okuwasa kuba nali neetaaga baptizi nenkomyawo Michael ngoma zosoma bakyusa kulembeze kakati Michael ne mukomyawo kuba yali agenda mu church kakati nenzirayo okusoma kati nenzirayo okugali amakadde oli otuka ogenda ofuuka famous ogamba ne Kwefu kutano likola nalyo likola awo nyingira radio nga naye omanyi America kekyusiza president kati nze Kwefu tuba tuli awo nerya dokita neriyingira kazi yabakyusiza bati ogamba ne kakati abaana bampulidde bwe nasoma nabo okuva eri mu primary bawulira bakulu mpaji ne Kwefu kutabamuwulidde bwe ngataka akadokita aba muntu mulala era Abamerika tebalina ebangambira mbu mutawe wali nkyuka weri amanya gakyuse nibe nkola nabo bazze bakyuka gwe bagayo babakyuka gwe atakyuka gwe bagambye okuva kinaana we nazaalibwa mbadde nkola kati wuno era mbagamba ebintu bikyuka ndine HAFFY ate tukwasiza Mukama ajja kusigukula oyo yasinga byonna obeere bulungi mweraba